So allow me, before I proceed with the message, mpite abakuumaddembe bano selectively abali wano. Muli bangi abakuumaddembe ne mpita bano kati abazze okubaako kye boogera okuzzaamu eggwanga amaanyi. Please tubakubireko mu ngalo nga bajja. Mubaanirize bulungi. Tuzikubire ddala nga tubaaniriza. Ono abeera tayambadde yaba abasinga amayinja nange sibyawula. So, by all means, I don't know your protocol, but ladies first. Ne bw'oba nga si gwagenda okwogera, yogera bakuwulire. Yesu yeebazibwa abooluganda. Amannya gange bampa Inspector of School, Inspector of Police, Kabasambo Mile, Osi Chikoni B Police Station. Waliwo wennyini. Ntambudde ne mukama wange DPC. Kati ndoza batwanjulire bonna then ojja kuwoya agenda. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Nze amanya gange bampita Makaka Christopher. Nga mu poliisi ndi kulanka ya Assistant Inspector of Police. Nga ndi OC Operation Chikoni A eri wansi ku Grand Global. Praise God, church. God is good all the time. Yeah, it is a testimony to meet such a big day like this. Like us as police may look at us as we are in combat, but we are like you. We have also come to church to receive also our miracles. Okay. We have also to tap something. Hey, why not? When they say terror threat, doesn't specify that who is this. Even us. So, because we are in dual action, and by name Mwanga Martinson, kwasaganya police na mudi ya bulijjo. Tula ku police ya wandegeya division. Ze wano on Bigeria mukama wange Safari Francis nasobodde kujja wano, but he will be there with another day. This is just a beginning. Otherwise, I'm on a rank of PC. So that is my position. Otherwise, thank you. We proceed with the program. God is good. All the time. And all the time. God is good. Tunomujun Anani is my name. Munamateka, Uganda Christian Lawyers Fraternity, but attached to Wandegeya Police. We supplement police's work. I'm happy to be here today. I think what I've also tapped. I think let us extend this way. We have hidden ourselves from the camera. Yes. There is okay. I can confirm that what I've gotten, it's not enough, but it's enough before God. Thank you. Thank you. Our pastor, people of God, I'm Superintendent of Police Hassan Hiwumbire, the DPC Wandegeya. It's a pleasure to be here. As you've heard from my team, these are all my OCs. As you've heard, the other is the crime is the CRO. CRO means
CRO means community liaison officer. Community Realization Officer. Akwasaganya police n'omuntu wa bulijjo nga gwe. So, man of God, I want you to allow me say a few things with my team here. We are going to use like 10 minutes or 15. It's my request. We are going to reduce 5 or 7. Thank you, sir. Yes. I'm the timekeeper. Our beloved pastor, the people of God, I salute you all in the name of Jesus. As I said earlier, I'm Superintendent of Police Hassan Hiwumbire, the DPC Wandegeya. I know some of you are wondering, why is it that we have Hassan here today? But I want to assure you, I'm a man who likes prayers. And I'm what I am today because I have been a man of God at all avenues. Either every church, I'm always there. So I want to thank the pastor today that you've really touched my heart and I've really felt it. Ngenda kukozesa Luganda. My Luganda may not be so perfect, but tuli mu Buganda era nja kubanga mixingamu. Nga bwe mbagambye nti tuzze wano mu bintu bibiri, ekisooka okubanga naffe tusaba nammwe. Ekyokubiri okubanga tubabuulirako something about policing. Ngenda kwogera ebintu bibiri. One is about general policing. Then two about terrorism, terror attack, or the terror threats that we have. Zembadde muwuliranga omukulu atubuulira. Police fe tukola omulimo gwe tuyita enforcement, to enforce law and order. Naye kyenjagadde okubagamba nti security is a two-way traffic. Security is a two-way traffic. Kinkwatako nawe nekikola ki nekikukwatako. So ali wano olwaleero mu ddakiika ze nnamala nga njogera omukulu zampadde, njagala bwe tunaaba tumaliriza okimanye nti naawe osobola okukola omulimu gwenkola ki gwenkola. Era ogenda kubanga otandika ogukola. Era nze olunaava wano mwenna mugenda kubeera basirikale. Naye omusirikale akolera mu ngoye ezaki? Togenda kunoonya kyambalo kino ogambe nti DPC agambye nti ndi musirikale. DPC alagidde. Kolera mu ngoye ezo zokola ki? Zolimu. Kakati bino byenjogerako si bigambo byange. Fe tulina constitution gye tufollowing eya Uganda eyateekawo police mandate gye tulina. Sigenda kubyogera byonna. Mukimanyi nti we protect life and property, we detect crimes. Naye njagala genda kali akasembayo. Police must liaise with the civilian community to ensure that we protect life and property, we detect crimes. Tulina okukwatagana n'omuntu wa bulijjo okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka. Kati ekibuzo kyange kiri nti okwataganye ne police oba ffe police tukwataganye n'omuntu wa bulijjo okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka. Bulijjo wabadde we wali obumenyi bw'amateeka babba ebintu bakola ki naye tugamba police tekola. Naye olwaleero njagadde nkukakase it is a two-way traffic. Lwaki? Twetaaga mutuwe information. Kuba ffe tetuli buli wamu sometimes. For example, nkomaninga abasirikale nga 8 mu Wandegeya. Naye tetusobola kubeera mu kisenge gy'obeera, tetusobola beera mu nnimiro gy'obeera, tetusobola beera ku mirimu gy'obeera. Naye kye tukwetaagamu kutuwa mawulire, kukwatagana, share information. It's very important. Abasinga tuli wano naye tetulina na masimu gaabo ba OC abatutwala. Toyina simu ya DPC. Nze kanjagala kukakasa nti olwaleero nze bwendi wano nina simu ya OC antwala ku kitundu kyange. Era wabeerawo obuzibu mukubira ne mugamba OC abantu bange balina ki obuzibu. Era mangu ddala ne bakola ki ne badduka. Olwaleero twateekawo kye tuyita quick reaction force
tudduka mu mangu nnyo mu dakiika 10 ne tuba nga tukutuuseeko. A case in example wane wandegeya tetutwala na dakiika 5 kuba tulina kye bayita motorcycle squad, jamu gyetakwata, tulina motorized patrols, kwegamba nga jamu ekyakutte emmotoka motorcycle squads ebeekoze eki etuuseewo, naye olina essimu gy'osobola otukubirako, naye olirwedde okutukubirirako. Abamu musirika oli landlord, olina omupangisa, naye essaawa zino yeebase, ssaawa 2 ez'ekiro agenza okukola, akomawo 9 asitudde TV asitudde ki ziwufa, naye toyogera osirise, naawe ogamba nti poliisi tekola ki tekola. Kakati njagala kubuuza, nze naawe ani atakola? Kuba abantu bano abatutulugunya, ababba, abakola ki, bantu baffe, baganda baffe, ate tubamanyi, tubeera nabo, naye lwakuba tusirise tugamba poliisi kekola ki omulimu gwayo. So otherwise kyembasaba nga nkonkuludinga point eyo, let us work as a team. Offices zaffe nzigule, mutuwa amawulire, mubeere ne telephone contacts z'abasirikale, tusobole okulaba nga tukola ki tuyambagana. Ekyokubiri, terror threats. Olwaleero ali wano Uganda twafuna terror threats, era njagala kwebaza omusumba ku bigambo byakyogeddeko. Singa system zaffe zaali tezikola, singa olwaleero tulina abantu abafa mu Kampala muno, but it is just because that Uganda erina systems ezikola buli wamu, tulina intelligence nga naawe nekyo planning olwaleero tukimanyi. Bino si byakutissiriza, naye tubikola nti tuli wamu naawe, tukwatagana ki wamu naawe. So ali wano olwaleero kituufu tulina threats ezo naye tezikutissiriza. We are on top of the situation okulaba nti buli mbeera tukola ki tugimalawo, naye tulina okukwatagana naawe. Biri real weebiri, ate tebyatandise jjo. Nze nakuze nga mpulira simanyi Afghanistan, simanyi bomu zaakubyewa, kwega kyemmanyi si bipya gye muli. It's a global problem, it's globally the entire world. Naye kye tulina okukola is to be alert, to be vigilant. Tetugenda kugaana bantu bali mu church kusaba, bantu bakola mirimu gyabwe, abagenda okulaba omupiira nti lwakuba waliwo terror threats. Neda, wabula kye tugenda okukola kwegendereza, to be extra alert. Ng'olwaleero bwe tuyingidde wano, nsoose ninzija wano nga ndawuna sebo omukulu, naye ndabye abantu baffe bali abasecurity bakola omulimu mulungi nnyo. That is what we need. So gwe ayina omulimu gw'okola, oba okola olina edduuka, oba ovuga taxi, oba oli musirikale eŋŋanzi, olina okukola ebintu bino wammanga. Omuntu oyo azze kumpi naawe, azze naki, asitudde ki, ayagala ki, ate tomulabangako mupya, mwegendereze. Bw'aba asituseewo aleseewo ki. Yensonga lwaki biri bye baali basobodde ottega. Era omuntu yali yakava ntuga gundi soko gye bino bye walese mabega bye biki bino, nga tetunnatuuka nawo n'atubuulira nti ABCD. That is the intelligence we are talking about. So we need to be extra careful okulaba nti twegendereza, kuba ekituufu weebiri, naye era nga bwe mbagambye tetusobola kukola ffekka nga tetuli naawe. Tukozese nnyo amaaso, observation. Hasani oyo azze naki, asitudde ki, yeetaaga ki, nga mbadde simulabangako wano. Simanyi munfuna bulungi, obudde bwange butono, naye kye twagadde okubajjukiza tikituufu ebintu bino weebiri, but it's a global problem. Nenga government ya Uganda tuli betefutefu, enkola zonna weeziri okulaba nti buli kimu tukimalawo, naye nga tukwataganye nammwe. Kyensembyayo nga police, nga enforcement team, tuli lwedde okukwatagana nammwe, era ffe twatandika dda enkola eno ey'okuba nga twagala okukola ki okukwatagana nammwe. Naye abalala mulina endowooza nti nze sobola kukwatagana na musirikale. Yabagambye naffe tulina obudde bwaffe obw'eddembe, bwe mba nga siri mu kyambalo kino nga nange nkola ki
nfaananako nga ggwe naye mujje tukwatagane buli wamu ova wonna oba ova nakapiripiriti oba ova wa Kasanda Rukunjiri poliisi weri okukwatagana naawe offices z'aba DPCs nga DPC Nganzi District or Divisional Police Commander nzigule teweetaga kuyita muntu yenna okumutuukako bw'obanga olina kiweemulugunya nkimanyi we are not perfect we may not be angels okulaba nti buli kimu tukikola bulungi naye we tutakoze bulungi twetaaga tutereeze naye ng'otubuulidde ensobi zaffe nze ebiseera ebisinga saagala ombuulire wenkoze obulungi njagala ombuulire wa bwe tulina okukola ki okutereeza okuba nga tukuwa service ennungi. Thank you so much for God and my country. Mwayongedde okuguma kale tugenda kutambula ne bichats bino nga tubalagako bombs ezo ze twogerako ziri mu bika bingi bayinza n'okusuula essimu eno n'ogisanga awo n'ogironda naye nga button gy'oli kwagala okunyiga nti olabe ennamba gye basembyeyo okubako ng'olikola ki ng'oli kutegulula bomu bayinza osuula pen so buli kimu kyekengere ate tokowa tukubira nga poliisi bw'oba olabye nti olina kyokoze ki kiweekengedde togamba nti poliisi yabadde wano ku makya ate we tunagikubira tunaaba tugisumbuwa no that is our job as he said it is a calling and we are ready to perform tukubire emirundi zonna naye nga ate olina ekigendererwa ekikwatagana ku security. Thank you. Linda kafaane ene enkofiira eyinza okuba mu bomu ebeereramu ddala bomu ndabawo enkofiira ka container akalediyo ekigato kino ekyabavubuka bakiyitaani waliwo ekigato kiri bakiyitaani si jango bagiyita engato bagiyitaani Timbaland ndaba ekigato ki Timbaland kamera y'abakuba ebifaananyi basobola oteeka bomu mu kamera bomu esobola okubeera buli wamu nekebe n'essaawa egyo yambadde musumba so bw'olaba ekintu awo ng'omuntu akirese awo togendayo kubanga oyagala kukikwata tukubire poliisi nga poliisi tulina technical persons abalina okukola ebintu ng'ebyo abatera okwemakulamakula n'amasimu ng'olowooza oteebye smartphone olaba oli alesaawo kamera ogankange n'enkuba abantu kumba ogenze kwetta so kati bw'olonda ekintu kirange ffe tukikwase poliisi yebeetubuulira bomu oba badde ogudde mu kyamagero era tulina n'essimu ez'obwereere ez'okubako nga tosasudde na airtime ze tugenda okubasomera wano zibasomere afande zibasomere essimu mukwate ebitabo n'ekalamu muziwandiike essimu zino wammanga zikubeko ng'oli suspicious of something eri 0800 emu mwenda mwenda mukaaga mwenda mwenda babuuza yalandira gwe bw'onyiga mu ssimu yo ejja kuyitamu ate ku bwereere tofayo oba yalandira ni oba yaki tebajja kukusasuza naawe ayagala endala gye bayinza okusala kasente nayo tugikuwa nayo obeere nayo sooka obaddiremu eri ey'obwerere abantu tebalina ssente 0800 emu mwenda mwenda mukaaga mwenda mwenda mugitegedde ey'obwerere mbawe neye sente eri 0714 07 emu nnya 07 emu nnya mukaaga mukaaga 7743 07 emu nnya mukaaga mukaaga 77 nnya 3 eyo okuba olinako ka airtime bw'okuba ku y'obwerere ng'eri bize neyinza okuba ng'eyitamu naye ate
waliyo abo abatuuze baffe mu Wandegeya namwe musobola okukubira DPC ku kasimu kano. DPC Wandegeya 0774 46 97 40 0774 46 97 40. Tukubire essaawa yonna 24/7 essimu kweri. Abamu mutugamba nti tulina olugambo, bw'otuwa amawulire tukola ki? Naye ennaku zino tetukyalina lugambo, tukola bulungi nnyo. Tuwa amawulire tujja kuprotectinga ate tugafollowinge bulungi nnyo. Mukoze bulungi okujjawo olugambo bannange. Abantu nga batya anonymous nga afuuka ate public. Ebisawosawo balina bintu bingi bye batuleese tulagako. Ensawo eringa ejjudde tolowooza nti ogudde mu bintu. Akasawo akalinga akajjudde amatooke tolowooza nti ofunye emmere. Akakutiya akadeeya bakasibye waggulu osooka okusumula olaba mukyere wakati bbomu. Nolwekyo mwegendereza abaagala ebyobusa. Oyinza okwetwalira enkomerero n'ab'ekika kyo. Bintu bingi nnyo naye mu byonna twagala kubeebaza okubanga mukuuma eggwanga. Nsaba bampa ekipa yange ey'amafuta kuba muyinza obutamalaako saavisi ate nga ku nkomerero ya saavisi eno buli ali wano mumusuubiza omumusaako amafuta. Amafuta ago mugamanyi ng'abapoliisi ge gaayawula afande Dawudi mumumanyi owa Bayibuli. Amafuta ago agamwawula. Katonda affe omulungi. Bano abasajja n'abakazi nabo balwanagana ne Goliath mu ngeri yaabwe. Ng'amafuta bwe gaafukibwa ku Dawudi n'asobola okuwangula naggwano ne bano mbateekako amafuta mu buyinza obwampeebwa Kristo era nga mbalangirirako okuwangula mu mulimo gwa gavumenti gwe bakolera ensi yaffe ate ne mu mulimo gwabwe ng'abantu. Obayamba okutuukiriza ebirooto byabwe era amafuta agenda gateeka ku mitwe gyabwe nabo balabe ebirooto byabwe nga bituukirira mu Kristo Yesu Mukama ffe. Amiina. Owangulire ddala mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wangula mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wangula mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wangula mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Owangule mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mu linnya lya Yesu mbasabira tugatte emikono wano. Katonda abateeremu obwangu mu linnya lya Mukama ffe Yesu atuukirize ebirooto byammwe. Buli lwe mulwana ne Sitaani naye abalwana nammwe naye aleme okubatuusaako wadde akatonyeze k'ekisago. Era nga tugasse nammwe emikono nsabira poliisi yonna mu ggwanga lyonna mu linnya lya Yesu Mukama agikozese. Sabira UPDF, sabira ebitongole byammwe ebitali bimu, sabira buli kitongole ekikuuma ddembe nga ngasse nammwe emikono as a point of contact. Katonda yeerage nga yeeragira mu mmwe. Zabuli 127 Psalms 127 egamba nti bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere ate bw'atazimba abazimbi bazimbira bwereere. Nsaba abakozese mu kukuuma ate nsaba ne mu kuzimba abakozese muleme kubeeranga mu nnyumba za poliisi. Mukama abaweeza mmwe ng'abantu. Famire zammwe zibeere n'amayumba agategerekeka nga bwe bagasongako baga nti waawo awo baweereza Katonda n'ensi yaabwe. Mukama abakuume mbabikka musaayi gwa Yesu mulabe ekisa kya Katonda ekintu kino kiggweko nga mmwe muli waggulu mu linnya lya Yesu. For God and my country. God bless you. Amiina sebo. Nsanyukidde ddala. Muli baddembe okugenda ne mwetuulira bwe munaaba mutuuse service omugimatirira nga mutambula ne bwe munaatambula kasita amafuta ge tunaasembeyo mmwe mugafunye kati.